Nkulamusizaako kulika obwakedde mugana wange yonna gy'oli gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo weewale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Kakati nno olunaku olw'eggulo ekibiina kya National Unity Platform kya mobilizing vehicle zaakyo kyasobodde okuba nga kiyingizaawo mmotoka empya zikapyata ng'omuganda wange ezigenda okuba nga zikozesebwa mu elections eza 2026. Ebikolwa byatandise dda okuyingirawo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange bali e Bulaaya bategeeza nti mukola kyamaanyi okwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Wabula gwe atanaakuba ng'osubscribinga nkutegeeza nti genda maaso n'okusubscribinga. Kaakati ekibiina kya National Unity Platform ekya NUP olunaku olw'eggulo kyaleese emmotoka empya ezigenda okukozesebwa mu regions ennya ezigenda okuba nga zikozesebwa mu mobilization mu kupate oba ku lw'ekibiina okwetooloola eggwanga lyonna. Kitegeeza ku function ezijja okubeera nga zorganizingibwa function ezigenda okuba nga zorganizingibwa wali eri ku party headquarters Makerere Kavule mu Kampala City. Kitegeeza nti zino emmotoka zigenda tandika okukola emirimu gyazo awo e Makerere Kavule nga n'ezimu we zirindira campaign. Era bage bakozesezza omukisa okuba nga bahondolinga emmotoka zino ezigenda okuba nga zisupportinga nationwide mobilization activities mu region zonna mu ggwanga. Buli region eteereddwamu emmotoka okusobola okuba nga banguya emirimu nga bagonza emirimu gy'ekibiina activities z'ekibiina zisobole okuba nga zibeera soft smooth nga gitambula bukwakku emirimu gy'ekibiina. Bw'atyo omukulu wa pulezidenti wa National Unity Platform pulezidenti w'eggwanga avuddeyo n'alangira n'agamba temweraliikirira engeri ebintu gibadde bibakaluubirizaamu ate ogenda mobilizinga activities z'ekibiina entambula emirimu gitambula bubi gitambula kasoobo olw'okuba nga tulaakinga emmotoka. Agambye emmotoka zaayingiddewo dda wano ku headquarters e Makerere Kavule era tugenda kuba nga tugenda kuba nga tukola distribution buli region yonna yonna erimu ekibiina. Tugenda kuba nga tutambula wide country wide amamotoka gano gabeere nga gakaringa activities zaago gabeere nga gafunctioninga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ekifaananyi eky'emmotoka ekyo kyenkusiigidde ziwezi bwe zifaanana ziwandiikiddwako ambuleera eri ng'akabonero ka National Unity Platform gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kuliko n'akabonero ka People Power nako kwekali nnyo gwe mukwano gwange ali era buli w'ogirabanga wanika buwanisi kigalo gumanya nti yeeyo emmotoka ya pulezidenti egenda kuba nga erina emirimu gy'ekaringa okutambuza emirimu gy'eggwanga. Prinsipe eno ekoleddwa okuba nga bagenda na kubanga bateekawo emikolo bagenda kuba nga boganizinga emikolo wali eri ku party headquarter wali eri ku kitebe ekikulu kubanga agamba nti principal agamba bagenda kuba barisiivinga ba newcomers bammemba abakulembeze abapya mu party mu kibiina era basuubira abantu abakulembeze oba bammembers 270 be bagenda okuba nga bajoyininga ekibiina kya National Unity Platform gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Era President Robert Kyagulanyi Ssentamu waviiriddeyo n'agamba nti no bannange mbaanirizaako nnyo mpulira essanyu lyansusa okwaniriza ba comrades era agamba nti no abeebaza olw'okufaayo okutegeera nti kikyasoboka okuba nga Uganda tugiggya mu mikono gya governance gya crisis
ne tusobola okuzimba okusobola okugiteekamu okubeera eggwanga ery'eddembe, eggwanga erya demokulasiya, eggwanga erya prosperity, eggwanga eriyina essuubi. Agambye nti no Mr. Museveni ne kampani ne ba companies be eggwanga lino balikutte balituulidde era eggwanga lino bannansi balimu nga ba hostage era gye buvuddeko emabega bamaze okipuluvinga nti kati tebafaayo eri ggwanga lyabwe, tebafaayo eri Uganda era tebafaayo eri munnayuganda. Bw'atyo bw'agambye, bamaze okukikakasa. Bakikakasiza Mwami Museveni ne banne ne kampani ye bakikakasizza nti tebafaayo ku munnayuganda era tebafaayo na ku Uganda, era munnansi ali mu ggwanga nga hostage akaseera konna. Bw'atyo bw'avuddeyo pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akola remarks ezo oluvannyuma lw'okuba nga bali mu kulonkinga ebidduka ebipya ebigenda okukozesebwa mu activities eza mobilization mu kalulu ka 2026. Ayongerako n'agamba ke kaseera era bwe budde tutwale ensonga zibeere nga ziri mu maaso. Agamba tulina okuliberatinga Uganda okuva mu mikono gy'obuddu, tusobole okufokasinga tugifokasinge mu direction empya. Direction eno gye njogerako nga abatuuze kituufu bawulira nga bali waka era nga bawulira nti nno bayina amagenda gaabwe, bali mu magenda gaabwe, bali mu destiny. Agamba tudeservinga okubeera abakulembeze abatasobola kuba nga bateeka bannayuganda oba nga babasoosowaza naye ate era nga babatwalanga ensonga. Agamba nti no kale n'olwekyo kyenva mba advise ba new members ab'ekibiina be twaniriza nti bwe muba temunnagenda mu buliri buli lunaku ffenna tulina okubanga kye tukoze ku lunaku olwo okutwala Uganda mu maaso twagala kibeere. Tulina okuba nga ffenna twebuuza ekibuuzo nga tetunnagenda nga twakatuuka mu buliri nga tetunneebaka ngeri ki gye tukoze oba ki ekyokukola kye tuyinza okukola okusobola okuba nga tutwala Uganda mu maaso buli lunaku. Agamba era ye musanyufu bya nsusso okuba nga ayanirizza abantu abali creative, family eri creative era agamba buli kadde mbadde mbeenyumirizaamu okuba nga mugwanira okubeera mu kibiina kya National Unity Platform. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'ayozaayozezza the newcomers, ba new members, ba new comrades abagenda okuba nga batwala emirimu gy'ekibiina mu maaso okwetooloola eggwanga lyonna lyonna. Wagenda kubaayo emikolo wali eri ku kibiina kya National Unity Platform ku headquarters wali eri e Makerere e Kavule nga bayozaayoza oba nga bawerokaminga 270 members ba comrade abeetabye mu kibiina. Kitegeeza nti nno gwe nayina akadde tosobwa mikolo gino wandibadde ogenda ne tugiranya wamu ne tuba nga twaniriza ba members abapya gwe omukwano gwange aliyo ampuliriza. Mbaagala nnyo yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Gw'atannaba kuba nga osubscribinga mukwano gwange nkutegeeza genda maaso n'okusubscribinga, sharinga, twerabira ku sharinga, commentinga n'agamba nti w'osubscribinga genda maaso okone mu akadde ako ke kajja okuyambako okuleetera notification message singa tunaba tutaddeko information naye abasinga mugenda ne mwerabira naye nga tubaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yogi Updates TV
temuvaako.